Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yali ajja yajja amazeeko era talina gwagenda kuleka waggulu ng'ayinaayina ebya sipiika Anita Amongi okuvaayo n'atiisatiisa okuba ababaka b'oludda oluvuganya aba gavumenti ya Kyagulanyi mu Parliament mbu baava mu Parliament tebakyakiika mu Parliament bazze mu byakunoonya bantu abaabuzibwawo kati nno ennamusa etuuse ku nnyoge sipiika Anita Amongi bimukalidde ku matama bannayuganda bamutadde ku kazito bongedde omuteeka kazito n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yamutadde ku kazito kali akakambwe anti kati sipiika takyategeera bulungi biki bigenda mu maaso olw'okuba nti ababaka bakalambidde nti kegwake ketonye tebagenda kuddayo era oba ayagala abagobe akozesa amaanyi g'alina naye nga tajja kusobola kubanga tewali na kimu kye yali asazeewo mu Parliament ne kikola kuba buli gwabadde agoba ate abadde akomawo nga kooti emukkiriza kubanga n'okufuluma mu Parliament ne bagenda wabweru wa Parliament basooka bakikola mu mateeka era nga bali ku answered oba bali ku likodi eya Parliament. Ati so tufune bino omanye nti nno Kyagulanyi ate yajja amazeeko tewali wagenda kuleka waggulu ng'ayinaayina okutyoboola eddembe ly'Abannayuganda. Speaker abantu okulaba nga baza mu Parliament olwombaka oba NRM terina kyefiirwa watandika nti NRM akati kubaka weevu abadde bagikanya bavudde mu Parliament etambuza ensonga zaayo bwe kiba nga tekirina makulu nga mulaba tekikoza Parliament lwaki Speaker mu kaseera kano alowooza talina okuteekawo force okulaba nga ababaka abaza mu Parliament olw'empaka ne ababaka tubeebaza ababaka bali mu Parliament lw'abantu abaabalonda so bwe kiba nga nsonga ekwata ku bantu abaabalonda okunyigirizibwa omuli okutoobola eddembe lyabwe nga n'akakiiko kakulya eddembe ly'obuntu akamaliya muwangadya yafuuka engajaba tekasobola kuvaayo kulambikawo bannayuganda gye bali abaka mukukute ekkubo lyemukuute lyettuufu omanyi politics wa Uganda bwate ebbanga lyonna bwabadde nga tewali bantu baagala kweresa abajjukira omulongo wa Saziitwawula mu 8 yafuluma mu lukiiko olukuwa olw'eggwanga n'agamba nti ekifulumiza mu Parliament eyo abantu byemuteesa abantu bange si be bantuma Ziitwawula baatuuka omulaba nga yakomawo asabakalu mu myaka gy'ekyenda abantu abamu nga bajjukira kinti Ziitwawula yazira n'afuluma mu Parliament oba mu lukiiko oluteesebwamu nga kati ensonga ezandeeta wano si ze zikwatiddwako bwe kiba nga kubagoma mu Parliament nga muli ku nsonga y'Abannayuganda kijja kusigala ku likodi. Omanyi fe abeera ku social media kuno ku mitimbagano tulina obuzibu kuliko kuno omusoga bayita emboodooli nga bakulembeddwa munnaabwe ayogera oludikya bajja ne boogera nosensi kuno omuli Kyagulanyi tayambye baana bano bwe yafuna ssente yaggulawo kitebe ssente zaliyambye abaana twagala babuuze Museveni gwe bakolera ayagala ssente meka okutabala abantu tumanye omuwendo gwe yeetaaga tujja gusobola okukontributinga. Kyagulanyi yafunye ssente n'aggulawo ekitebe abaana bali mu makomera tayambye famire zaabwe njagala mubeere n'amagezi mwagala kuŋŋamba nti Kyagulanyi ne Museveni bali mu ddiiru nti Museveni bwatta bannayuganda Kyagulanyi yasasula mwagala kuŋŋamba nti Kyagulanyi ne Museveni bali mu ddiiru Museveni bw'asiba bannayuganda Kyagulanyi alina okubasasula abantu abali kuno ku social media abamu abatamanyi abatalina informed oyina akeera ku makya neessaamu akasimu n'akonda eminga Kyagulanyi Ssentamu abaana babakutte bafudu soja bali mu makomera abaana Museveni ne Kyagulanyi bali mu ddiiru nti bw'asiba abantu n'abateeka mu makomera n'abatta nga bwe yabatta mu 2022 Kyagulanyi alina okusasula. Museveni ng'alayira okukuuma bannayuganda n'ebyabwe kyekirayiro kyakuba okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe okumanya bannayuganda muyina ekizibu Museveni yatuuka n'okubawa omuwendo gwe mujyamu gwa bukadde 5 luli bwali abirira buseera kati agaba obukadde 5 ku muntu gavumenti gwesse omanyi bannayuganda muli bakujjukiza Kyagulanyi yatakirumira mu kumutta Museveni yakwata miliyoni 2 n'azikwata n'aziwa kusaasira n'azitwalira tata wa Kirumira mu excitement nga bamuwadde miliyoni 2
yagamba nti oyo mwana yafudde Museveni obo yagala abaana abalala akyayina abaana nazaala bangi wayise emyaka 2 kati akaaba oyo musajja wayise emyaka 2 kati akaaba nti abaana namwandu wa Kirumira alajana abaana tebasoma niye lulinga Museveni alesa abawogaga miliyoni 2 nga bagamuleetedde yavaamu statement bana Uganda mwerabira yagamba nagamba nti Kirumira yafudde weero kituufu yafudde naye y'abaana akyayina oba Museveni ayagala mwongere abapoliisi abalala abaana akyalina kati yakaaba mutemumanyi nti omuntu talina muwendo omuntu talina muwendo gumujaamu omuntu okuttibwa talina muwendo gumujaamu wana abasajja abapoliisi abata George Floyd wano mu America Minneapolis wana abamutta bakwata $1 million 27 ne bakompensatinga family ye abafamily ne basigala nga tebamatidde mamanje bayita $1 million 27 bubanga miliyoni emu ya dola erimu billion 3 n'ekitundu $1 million erimu obumbi 3 n'ekitundu bano baba obumbi 27 ne bakompensatinga family ya George Floyd ne abafamily basigala basiba matibu nakyo baba wadde Museveni abawa $5 million bebate mabantu ebijambia Masaka yagamba George Mutabazi yali chairman w'ewango buli family efiridwa omuntu bajuwa obukadde bumeka butano bana Uganda battibwa Museveni abatta omwendo gubajamu gwa bukadde butano kati mwabali ku mukutu kuno mufoja kukondeninga Museveni lwachatta bana Uganda mukwata emizinga n'emichuza mu Kyagulanyi yayina obuzibu kyekire ekibuzo kyembagambye nti Kyagulanyi yakwata abantu n'aba Museveni n'abatta kati Museveni mfojo mubanja abantu abattiddwa mbo babanja Kyagulanyi same time n'okuba compensating n'okubako kye bawa Kyagulanyi n'okukwata okuziwaayo sente eyo ndagano gye bakola ku lw'abana Uganda abantu bali ku social media kuno nosanga abavubuka ba 10,000 fe tuli bulungi sobola okulya n'okunywa lwaki twogera bino ebintu twandigambe tuli mu comfort zone katusirike tuli nsobola okwetuusako gwempulya kye neetaaga kati mu bulamu Katonda yakinyama n'akinsaasira lwaki twogera zino ensonga Museveni agaba obukadde 5 ku bantu abattibwa n'abantu abattibwa mu 2022 mukwekalakasa nga basibi bobwayinga Museveni atta abantu basukane mu 10 Museveni ya issue nga babwe $5 million zeziba jamu mbategezeza abapolisi abatta George Floyd ono mugwanga lya America state police yaliyirira aba family $1 million 27 mama wa George Floyd n'agamba no ezo sente zimala bukibanga omuntu asolokera ku macha n'akola n'agaggawala ezo sente noze mutuwadde I'm talking about $27 million. $27 million. Museveni mwamweddeetu okutabala Uganda bawo obukadde 5. Ne mukwatana mu kisaku Kyagulanyi ekyo. Ne muvunana mu Kyagulanyi. Kati Museveni wali ali mu comfort zone Kyagulanyi ensonga. Bakuba bwe emitwalo 23. Bana abantu abafiridwa abantu bamechengaza ko bategeze Museveni abawa $5 million bano bamatiya sempuga ne banne bagenda bavanga bazuula bana abantu ababule 18 ebacyanoonya mpuga wava ne banne Museveni waddana abantu kugaba $5 million okukanga abantu $5 million mu gwanga lya Uganda zikolaje tesowana kuwerera mwana tamu 2 ezo family zina abana bazo zina abakyala zina bakadde baba abali batipendinga kubana abantu bemwakwata bataddewo okutiisatiisa abantu mu kifo ky'okukondeeminga bwe tuba nga tuli ku nkyukakyuka nga tuli ku mukutu guno tuteekewo force eyogera ku kigambo kimu Museveni bring back our people lekerawo okutta bannayuganda obutakuwagira si musango kyetuwabuuzizza Nsereko kye yabuuzizza ye yennyini n'agamba nti abantu abatakkaanya nammwe mu byabufuzi mubasalutinga ne tumubuuza naffe abatakkaanya nammwe ate bwe muteekeddwa kubatta busi benagaba na Uganda bayite embodoli abali kuno ku mukutu zibayite embodoli ebisere mu tugano okugera ku nvubuko ono ayogera oludicha tungamba nti batategeera kuba mu nvubuka yabuza nagamba omwe teri balalu mutuufu mu family za feri y'abalalu nange nyinza okuba omulalu nga simanyi nenga ndabaga mu nvubuko omusajja oyo omulalu n'omusajja ono omulalu n'okera ku matane bakuwa wadiwo bakuwadde obubajje n'ogamba nti bali wadde babuwa principal nudda mu kujeregerera abantu abafiirwa obulamu bwabwe ne muvubuka kiki kyoyagaza ensi
Chicho yagaze ensi kyotafunye mu nsi. Kyogamba Kyagulanyi yalina ebintu byo byotekeddwa okufuna. Kyagulanyi byalina bibyo. N'okwata akaana. N'okatunuuzaamu kamera ne kwogera nti an award twalibadde tugiwaani twalibadde tugiwa principal. Can you imagine n'okwata omwana n'omuteekamu ebintu ebyekisiru. Ebiseera ebisinga tuwalize obutwogerako ono omuvubuka ndugane tumuleke kuba tategeera alimu excitement. Yava mukyala alina amaalo byonna bibukyala balaba kipya. Excitement ebeera we yayinza okuba ye mutawaanya ne si ye mutawaanya yango omuntu tategeera. Tuli ku national issue yazitadde mu bya kisiru. Ne twagana okuddawo okumwogerako okutamu mileage. Kwa bina byakola okwatakinga principle anonya relevance. Asigale mawulire muga tumwogerako. Ne fasi 11 y'enkyukakyuka ensirise tukyasirise. Tusirikire ddala ayogere byayagala no sense we. Kati ye mugezi ali Uganda. Uganda yonna kati omugezi ali oguyo yaliwo. Bantu mwe muleme kuba basiru. Ebigambo by'embubuuza Kyagulanyi mbibuuze mu 7. Bano abaana b'abantu abatasoma. Bakitaabwe bali luddawa. Zino family ezibuuza abantu baazo bali luddawa. Kyagulanyi talina makomera wasibira abantu. Tukibagambye emirundi namwe mwenyini mukimanyi mu magezi gammwe. Emikembi ye kusuze w'omusezi. Kyagulanyi talina muntu gwe yayita ajeekate ku struggle. Struggle abantu bagijjako olw'ebizibu byabwe. Struggle abantu bajeegattako olw'ebizibu byabwe ebibaluma. Nga banoonya nabategeeza nti omuntu ng'ali mu kusoberwa asobola okufiira mu ssabo nga badde alina twalibwa mu ddwaliro. Nga ne waafiiridde mu ssabo wabaddewo eddwaliro nga yeetaaga mpiso n'afiira wa musawo Buganda. Bizibu ng'omuntu bimususeeko. Era bw'olwo bwe twalira omukisa guno okugamba Kyagulanyi Ssentamu. Bano abantu tebagenda kutegeera bano bannayuganda. Kyagulanyi Ssentamu kati nakutumye Ben Kiwanuka. Nti Ben Kiwanuka 1892 yabuulira abantu obulabo obwali mu gavumenti y'Obote. Obote okola alliance ne Kabaka. Ne bagamba nti Kiwanuka guddewo olutalo ku Bwakabaka bwa Buganda. Kyagulanyi ne bwaba mu byatya. Sorry. Ben Kiwanuka ne byali badde mu byatya era sobola kuwanga gusa Kabaka na kumutta. Ne batandika ebibozi mpola Batakabu. Bava mu Batakabu ne batandikawo Kewaayi nekola omukago n'Obote UPC. Balanyise Ben Kiwanuka ne bamuwanyisa. Ni ebigambo Ben bye bagamba Abaganda batandika okubiraba nga Ssaabasajja Kasa Edward Muteesa Ssekabaka Sir Edward Muteesa amaze okuwaŋŋangusibwa ng'amaze n'okuttibwa e Bungereza bwe bamanya Ben ebigambo bye yabagambanga. Ni Abaganda mu kujajjatta okungi nga ono kyeyakola Obote kyeyakola n'awasa n'omukazi Omuganda Kalule Owengeye Miria n'awasa Owengeye. Abaganda ne bamwonye baga nti bamwise ne bamwona ennyo ne baga nti ye Bwete si Obote. Ne badinye erinnya ly'Obote ne bali tusera kati no ye Bwete. Abaganda mu butamanya bwabwe. Omukago gwatuviiramu ebizibu. Nakati bye tubonaamuna mu ggwanga Uganda. Mukago ogwo gwa Kewaayi ne UPC. Wasuwa Batakabu. Nga bakuwa Ben Kiwanuka nti Ben Kiwanuka ayisiza olugaayo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ben ne bwe yali badde mu byatya omusajja Omuganda. Yali tasobola. Yagezaako nnyo okwawula Obwakabaka nga bwe bubadde n'ebyobufuzi. Abantu tebamutegeera. Bamutegedde ng'alinga yali ayogerera mu ngero. Nabategeezezza abategedde ensi eno mbebaza abaze mu inbox yange okubategeeza ku modo egenda okujja opposition mu ggwanga Uganda. Bano abasajja banyage eggwanga misana na kiro nga bwe baagala. Enteekateeka nagibategeezezza. Bannanga abamu mbebazizza abategedde kye nabagambye. Focus kati erina kubeeraawo. Eno Constitution Review Commission egenda okutambula yakigumbaaza. Tewali bintu byagenda kuyisa nti bajje babika mu parliament nti abantu basazeewo kino. Bakuŋŋaanya abantu mu kikaali abaabwe ne boogera baga twagenze tukonsulting abantu b'eggulu bagamba bwe bati. Ne bakkiriza modo gye tugenda okukozesa. Nga bakuba mu parliament nga bayisa biteeso. Tugenda kusigala nga twemamaaza. Naye nga Kyagulanyi struggle agitaddemu buli kintu kyonna kyawulira nga Kyagulanyi.
Kyagulanyi mu struggle agitaddemu kyawulira nti kyetegeddwa okubeerako nga Kyagulanyi ekisinga obukulu agiwadde obulamu obubwe kyogamba yetafa ssasi olaba nange ali wana ayogera ndi bulungi ne Kyagulanyi ali mu kuttibwa n'atuuka okukola campaign z'obwa president ng'ayambadde bulletproof tekirina we kyali kibadde mu nsi yonna n'akola campaign ng'ali mu bulletproof nga kimanyi bajja kumukuba essasi tekirina we kyali kibadde mu nsi yonna threats nga ziri ku ye ne kuno kuli abavubuka omusoga bayita embodooli abali kuno ku mukutu n'oluka n'okugamba nti oba osooka owummula ebyobufuzi okola emirimu gy'emirala n'ogamba te Kyagulanyi oba tasirisizza kuba Kyagulanyi bw'agenda ku makya n'aggyamu enku mu lutalo n'azikiza eggwanga abeera aliwaddeyo era nze ndi mu kumusabira taata toweetama bwa bufuzi bajja kuvuma nga bwe bavuma Beni bajja kukola byonna nga bwe babikola Beni Kiwanuka naye ensi eritegeera kiwaliwo bagamba omanyi ku nsi kuno kuliko abakulembeze ba mirundi 3 bengenda okwogerako leero bannabyabufuzi bano ab'emirundi 3 buli omu ayinza okuba nga tabategeera naye nga kwe bali ku nsi era kino ngenda kukibategeeza nti Museveni waliwo bakkiriza mu bitabo ebiwandiike nti obukulembeze buva eri Katonda Museveni si yasirika Katonda Museveni omuweereza wa Sataani yennyini Museveni Katonda tamusindika nk'okujja Uganda Museveni yasindikibwa Sataani abantu Katonda bye yasindika abalungi be bamandera abagenzi abantu Katonda bye yasindika abalungi Dr. Paul Kabanga Ssemogere yaga nti sijja kgenda mu nsiko kulwana saagala kubaana musayiri mu ngalo zange abantu abalungi Katonda yabatwala ono mukozi wa Sataani Museveni muweereza wa Sataani ebyaddala era for the first time ngenda kwebaza Seka Kiti yakoze video betugamba mama sheyi mukwate mu Qur'ani yekitiibwa mulimu ebintu bino byonna otalwe badiri byali byabufuzi kwani agenda okulembera ebadiri kati Museveni abalowooza nti ebyobufuzi tedini teri mu byabufuzi ngate abantu be bamu abalonda tebabeera mu ekereza ebeera mu kanisa ebeera mu mizikiti nakutegeeza timuyinza ebyabufuzi muki mu ddiini wallahi Seka Kiti wakoze video yagenze viral betugamba bamashehi bana abalala obudde bwetulira kuno Seka Umaru ono musiri kutumonendeko obudde bwaki ng'ensonga enkulu wezi nti abasiraamu bali mu makomera tebawozesebwa tebalina misango bafudde ba ADF abamu bali mu makomera babako ttaka zaabwe family issues z'amataka abafudde ba ADF bali mu makomera tewali musiraamu ali safe tono n'obudde obungi tubuteka ku Seka Umaru oyo tumuleke Allah ali mufuula enku bamusinkanye ku lunaku lwa kiyama oyo tumwerabire waliwo ensonga zirimu abannansi wala Seka Kiti yagayo naga nti wallahi okujjako nga ne bakusindika nga basindise mukebe oli roboti bwateefumiitiriza ono omuntu obutakkaanya naawe kimubuzaawo n'abulwa abantu be wallahi Allah akwogere ky'osinga okwagala Seka Kiti bannaffe abakkiriza mu Bayibuli mulimu ebintu ebiri mu Bayibuli ebyogera ku bantu ababonyabonya abantu b'omulembe gwa Katonda mwalimu Sawulo yabonyabonya abantu yabasiba Sawulo ali mu Bayibuli omwo musoma mumukkiriza nze nafuna omukisa bwe nali nga ngenda magunga wali nga nsoma nali nkuba eŋŋoma jjajjange eri mukazi mukatuliki muganda wa Bukacha Mayanja nali mbakubiranga eŋŋoma ne bayimbanga ennyimba nga zirimu ebintu ebibuulira nga biva mu Bayibuli omwo mu nnyimba ze bayimbanga nenjukira akayimba kamu akali mu Bayibuli Museveni kati byakola abantu kagamba nti Sawulo lwaki obonyabonya haleluya yimuka ogende mu kibuga n'agamba Sawulo yateganya abantu ng'asiba n'abatwala abakyala wamu n'abami ng'assa mu makomera kati Bayibuli eyogedde bweti eyogera ku Sawulo omulembe ogwasiba abantu ng'asiba abantu Sawulo tagambwako Museveni byakola mukotinge Bayibuli temuli kitalimu mumajje mukkiririzaamu kutuba kulwokutaano mukwate kutuba mwogere kubiri mu Qur'ani ekitiibwa kale bakuvunaane nga bakuvunaanira mu Qur'ani
si bigambo byo guno mulembe mwegulyo gwa Museveni twabategeza bana abantu kasitola banga abalalo kati be basaza munnamalungunga yasaza abantu abali mu kibuga eggwanga libali weddemu omukisa twakibategeeza abali wano bana basaza bannamalungu kati eggwanga liweddemu omukisa tebanyina katonda mu mitima gyabwe bano si baana ba katonda bano baana ba Sataani bano baana ba Sataani bennyini Museveni ne banne obutakanya nawo ogwo musango okuwagira Kyagulanyi musango tulina obutakanya mu maka gaffe bakazi baffe n'abaana baffe butawukana tulina kutta batte eggwanga eyo gye liraga mwene mukwata Museveni ali mu comfort zone ali mu kaweweevu obuvubuka obuli ku social media kuno obukangabala kuno obweteekamu obusimu Kyagulanyi muno bukuwamula media ne banne kuno Kyagulanyi oyina afayo naga nti Kyagulanyi bamuganya okugenda ku mbaga e Busoga Kyagulanyi kigenda omulebesa ebyobufuzi kiri eki mazima omanyi Museveni ng'akola ebyobufuzi bya Uganda yagenda ekigamba kitanga siyaasa mu ggwanga Uganda abasinga mwerabidde siyaasa ono yamukolanga akozesa abantu mucaka siyaasa kuba Museveni agenda okugenda mu kinana nga talina muntu asobola kumwesiga na kumuwola bbanja ng'alina kulimba bulimbi bantu nakola butemu ku bantu kuba kyayisa gavumenti eyaliko era Museveni bw'ajja mu buyinza n'akulaga nti ebyobufuzi kazannyo era n'aga nti ebyobufuzi muzannyo mubi kati kyakutegeeza nti omuzannyo omubi kwe kulo ebyakola ebyokutta bannayuganda okubasibira obwerere okubabbako ettaka lyabwe Museveni bw'atyo badde akola kati Kyagulanyi ono ekyamazima ekimutawaanya mu mutima gwe ali loyo w'amazima ye munnabyabufuzi ensi gwe yeetaaga alina amazima mwe gwe mutalaba banji bali mu parliament nga bali ansowole ngo buli babba bubbe banji bali mu parliament banji balina obukulembeze nga babba bubbi bululu nga bali mu parliament obanga bali mu bifo byonna ebisigadde ebyabalonderwamu nga babba bubbi ow'okusatu ne bamulangirira nga yasoose ne bagamba abadde awakana agenda mu kkooti yebe n'akola kinakuwa obuwanguzi nga ne kkooti gyogera tolinayo maanyi Kyagulanyi ekimusumbuwa byebiri ebya bbeere bye mbategeezezza Kyagulanyi amazima mu byobufuzi by'e Uganda ge gakukubya ate ng'omukulembeze yenna okubeera omwesimbu alina okuba n'amazima kuba n'omuntu omubbi ayagala w'amazima bagambye omubbi bwabba ssente ze ayagala gula ttaka lya mpewo oba ayagala ttaka ttuufu n'omubbi waba nnya kyanyaze ayagala kwesiga w'amazima yabakimuterekera kati munnabyabufuzi okuba credible olina kubeera n'amazima Kyagulanyi kyagezaako okukola Bannayuganda temukiraba n'avaayo Kyagulanyi n'akola statement ku byabadde ebyamuganya okugenda e Busoga tasobola kuwayiza Bwakabaka eri institution nnene n'agamba bankubidde essimu ne baŋŋamba siteekeddwa kuba ku mukolo ogwo olwensonga kugenda kubeerako Museveni bamusuubira okubaawo ne mutabani we ne bagumugobako n'ayogera ebigambo byayogera openly ng'ensi ewulira singa Kyagulanyi mubi yaliba tasobola kusiga Bwakabaka bwa Busoga kizigiro kifaanana kito nti bamuganya okugenda e Busoga gye mbagamba nti ali honestly nakola statement era ne mutategeeramu abali ku mikutu abasama olaba bayise Ssaabawemuzi ne bayita ono fulu figa we mulira kule nawe mula ne bamuwa kaadi egenda ku mukolo Kyagulanyi nga tasaana nga ne tofaali yali waayo eri atambuza omukolo njagala bali kundusoke tulowooze Kyagulanyi nga yagenze ku mukolo ogwo kyali badde e Busoga bwaba yali badde wakwogera ku nsonga yonna nga yagenda okusooka okwogera Muhoozi yandisobodde kwogera Muhoozi bwe yandiyogedde Kyagulanyi n'ajjako Muhoozi yalidduseewo kuba tebasobola tebalina kye bagenda kubuulira bantu wulebe sipiika wa parliament Tayebwa ng'agamba nti NRM ko basobola okwekwata okulaba nga bazza Busoga engulu ku myaka 40 ge babadde mu buyinza kati balowooza okulowooza ku Busoga nabagamba ze nagenda e Busoga omukyala nawasayo omukyala n'enzaala y'abaana babiri e Busoga yeruuka nasanga abantu nga basula mu nnyumba n'embizi oli ng'alina embizi yange ati embizi yange esula mu kisenge tebanzibako mbizi yange kani imagine ekisolo olina kisula mu nnyumba nga security gy'alina okukuuma ekintu kye obava obuli e Busoga
obwago buli ebusoga bulinga bwe balogayo obuloge nege kyo Museveni akikola deliberately akikola akimanyi aina kufuula abantu abo bankuseere aina kufuula abantu abo bankuseere Kyagulanyi kimukubya kuba nti ayi honestly musajja wa mazima mu byobufuzi bya Uganda Kyagulanyi tabangayo wa mazima muve mu video yango gikwata mu mbalaba video mugiveemu gikwata mu mugiveemu twebuuze okibanga Kyagulanyi bamuganye buganyi yandivuddemu statement nabali abasooka tobanenya abasooka tojja kubanenya era ngenda kubategeeza waliwo ekintu ekigenda mu maaso kati kyenneekengedde mbadde nkyasiize nga saagala kwogera ku nsonga za busoga kuba eyo kalicho institution tugikkiririzaamu nti weeri eyina ennono n'obulombolomu waayo nga batukkiriza obwakabaka bwa Buganda naye eyina ebizibu byayo ngayo institution y'abasoga mulimu olutalo lwa Kadaga ne Namuganza tebakkiririza mwoyo kabaka aliko Kyabazinga aliko Namuganza tamukkiriza bagamba si ateekeddwa okubeera bayina entalo zaabwe zimaze ebbanga naye kyeyagala okwogerako bano abantu abagenda kati maaso ku social media bagala kuprovokinga Bobi Wine mu lutalo lw'ebusoga banankyukakyuka mbasaba mwenna abogerera ensonga y'enkyukakyuka tosaako nkofiira ya Red Barrett ng'eriko akabonero ka Nuupu n'oyogera ku nsonga z'ebusoga zogereko nga ggwe omuntu toyambala tisaati ya Kyagulanyi n'oyogera ku nsonga z'ebusoga kuba bano betulinabo betuvuganya kyebaagala okwagala okunoonya buti bagenda okuddamu okulivampinga okuddamu okufuna amaanyi ebusoga ge batakyalina kati baba kimanyi nti Kyagulanyi alina amaanyi mu regions bbiri alina mu Central mu Eastern Uganda wasinga okuba n'amaanyi banoonya bagenda mudamejinga batya gavumenti ya Museveni mu kifo ky'okukola ku bizibu ebirumu abantu b'ebusoga esobola okwoluna sente ngezissa mu propaganda okwoluna Kyagulanyi kuba enoonya engeri gyegenda okudamejinga Kyagulanyi kati ffe ab'enkyukakyuka kire kintu kiyinza otukwata musipayisinga ensonga eno mugiraba kale yeetaaga okukomentingako naye egenda kutukuba egenda tukuba bweti obufumbo bwabadde buli void buyinza buyinza okuba obanga bwabadde butuufu naye twafunye ku maloboozi agabadde gavaayo ag'omukyala ali e Bungereza akakasa nti abadde ali mu bufumbo n'omulangira w'ebusoga Kyabazinga wa busoga kisoboka wekizooka ekisoboka nekyenjagala mu mukyalo ono aliko kosa olulimi Oluganda ng'akonda eminga ebigenda mu maaso kuba yasinga okukola okusesa mu lutalo luno ayogera Luganda bannange mutaase omusajja wange musaase omusajja ng'asindika eno bali abantu abali ku ground tebajja kutegeera bino bajja kulaba nga olutalo oluze wakati wa Kyagulanyi n'abantu be okuba obwakabaka bwa busoga tebajja kulaba nsonga eri mu kino kintu era nabadde njawulira abanga Mabirizi azze agenda kufayiringa omusango okukola ki okumenyawo obufumbo bwakoledda nga alina ensonga nnya yayogedde enkulu naye Mabirizi nga bwafaanana akyagibwako fatuwa Mabirizi tasobola kukoleza muntu abbye enkoko era Mabirizi bwe yazze kati kigenda kuggwamu kati yakuta omusango n'agukwata agukulembera oguwaaba kati abana interest bonna badde mu mugongo gwe agenda ebyekisibyo gubuliraawo ogenda kubuliraawo kuba ye state agent byakola Mabirizi naye nze ensonga yange eri bweti kweyo ensonga omukyalo ono yamanya deeti y'embaga ng'egenda kubeerayo omukyalo ono alina ssente kyekyamuganda okufuna lofaamu eri credible mu Uganda eri legit oba kampani ya Araka oba nakayimba zinalukola Elias Lukwago n'abalala n'atekayo petition eyimiriza embaga eyo kakati ne tumanya nti amateeka gaakute kuba amateeka g'Ebungereza n'age Uganda gafaanagana system efaanagana y'amateeka g'Ebungereza ne Uganda ekyuka kitono nnyo kati ne tusimbula nalukola Elias ne banne ne bagenda batekeyo petition ku mbaga eyo kati amateeka ge Uganda wansi wa Oyinyido ne gagaana okubawe ruling oba judgment eyimiriza embaga eyo kyali badde kirungi olw'omukazi ono ogamba nakola kino nayita mu mateeka agalaga nti ni mufumbo ali mu bufumbo obw'amateeka n'omwami oyo
nengenda mu kooti nensitula balooya abakugu bagende bateekewo envumbo obutabawo kikolebwa na mwami okujjako nga maze omuwa divorce waba yitaga mukola mbaga ndala ekyo omukyalo ono yakikola alina sente yabulayo looya alina GT asobola okupusinga ensonga ye egende mu kooti atekewo petition ku bufumbo obwo abuwakanye omuwulira ku social media kwakayanira bannange muyambe omusajja bagenda kumutta kati ffe abagala okuteeka ebirungo mu nsonga eno ensonga eno etukuba nti ffe babuloga ab'enkyukakyuka ddala bakkiriza mu Kyagulanyi kijja kutulya bali bakyasirise kati ogenda kuwulira abanene Busoga nga batandika mulaba abantu ba Kyagulanyi bwe bakuba bakyabazinga bakubamu ebituli kigenda kutulya bannange mbasaba abantu b'enkyukakyuka mujjemu omuliro mwene ensonga mugireka Abasoga bagyetaputire ebyabaddemu bingi omuntu byasobola okulowoozaako ng'alaba embaga nga bwetambula twabirabye ffenna twascreaming live ne tulaba ensonga zadde zitambula ne kati wano we ziri political n'omukazi asobola okuba state agent omukazi yennyini ow'Obungereza n'abeera wansi wa gavumenti najja damage ng'Ekyagulanyi mu Basoga Abasoga abagala obwakabaka bwabwe banguba ku kyawa Kyagulanyi nga basinzira ku bigambo bye tukoze ku social media nga twogera omanye ebintu bizibu omuntu omukwatira ku bwakabaka bwe abamu akukyayira ddala tagenda kutegeera tetujja kufuna budde Kyagulanyi bugenda kulungamya nsonga eyo kuba ffe aboogera ensonga za Museveni otabana Uganda ffe twogera ensonga z'ekyabazinga omuntu agenda kugamba nti Kyagulanyi asindisa abantu batakinga obwakabaka bwa Busoga. You people, you're trying to provoke Kyagulanyi into these issues. Temuspicinga issues on Kiveko. Tulinda Abasoga benyi Basoga bakubagane bobo kaba bakibedi cox nawe Basoga bakubagane. Kuba Kyagulanyi tagenda kulwanira nsonga eno. Oba oyo agenda kufuka kyabazinga wa Busoga mukwano go. Oba ligirwa. Oba swengere nti Kyagulanyi ajja kujja muno abeere interest y'abantu baswegere bagende bafuke bakyabazinga ba Busoga. Oba bawase n'ebirala. Eno Museveni ataliso agenda bikola. Niye bigenda tubeera bizibu byakujjawo. Kuba data yeba speaker omunamu naga nti ebizibu bya Busoga mu NRM mukaye ebisobola okubijjawo. Nga bwe yabijjawo ddi. Omwana akulema envubu kati onamuzaala mbukadde. Busoga erina ki? Museveni ayona sente nyingi mu propaganda. Nenga target ye yakulaba butya bw'atamejjinga Kyagulanyi butya bw'amudamejjinga kuba amulemeredde so mbasaba nziramu basaba bana choka fatubanja abantu baffe tusiime embaka ngabo yabadde koko tegwamu bulolo ebisigadde Kyabazinga ali bitugamba within time. Let us give it time. Time will tell. Ajja kutubulya what wait long. Tulinde bana bebusoga bajja kwogera bana Muganza. They will come out and speak about these issues. Let us wait, please. Tubaleke bajja kwogera bagenda kulwanagana naye omukazi akayaniro embaga ayogera mu Luganda. Abasoga they will not accept Kyagulanyi mayoga wabino bimukuba ne gavumenti bwegenda okusituka ng'etambula propaganda bwegyokuba twabagamba omuntu oyo ayi tribalistic atandise n'okukwata abantu bamu bakabalengeza obwakabaka mwe bagamba nti yakwata abantu bamu bakabaka bwa Buganda naye ng'ensonga z'emogala ziyinza okuba ntuufu. Mbasaba fasi 11 ya Naka niyo enkyukakyuka mbasaba let us tukite kino tukirabireko ebweru fuludde ku issue yaffe gye tutaddeko akaliro wali tuwa abantu baffe muta abantu baffe unconditionally baba yine emisango mbateke mu koti tutegeere bayina misango ki gye bazza mbega yirite mugenda kuzukusa abantu abebase abantu bali mulimbo mwagala bazukusa abantu tubatadde mulimbo mwagala kuzukusa miryambo gye base temukikola kino please. Bano nya relevance mano abo mawulire tolege kiwatu etonkanga kanga ani yakanga kangani
Kyagulanyi yakolako ekibiina ekiwala na Bebe Cool ekikolako. Nagamba kino ekibiina kyentandisewo ekiwala na Bebe Cool. Bebe Cool yennyini awalanirwa abantu olw'ebigambo byavaamu ebikudalira abantu. Olw'okuzannyira mu bantu abamugaggawaza bagyemu ssente n'ayogera ebigambo by'okola ki by'okudalimba ng'akudalira abantu. Simanyi kibiina kye nina Kyagulanyi kiyaggulawo nga kigenda kuwalana kamiliyoni. Kamiliyoni neeyisaaye. Abantu yemo Kyagulanyi yagambako naga temulonda kamiliyoni. Tayogera nko mu kamwa ke nagamba temulonda kamiliyoni kalulu. Simulabangako. Yasabire wa meya. Bwe bakola kimu bwe yajja ku Nupe headquarters ne bakuba tochi. Ne balabanga tasanidde kubakwatira kaadi ya bwa meya. Akachika ko tekali kake. Akachiko kali independent akakulanga ogwo omulimu. Ne kalaba kamiliyoni tasanidde ate tasanidde kuba abamuleta bamukaaku. Sika tekibuga kijjudde babbi ekibuga kya Kampala. John Mary Sebufu mukaaku bali abamulimu mugongo bamabiki. Babika kyayogera ku Museveni, ayogera ku Bobi Wine. Bebale se kamiliyoni bamutegere. Yali amanyi iki kamiliyoni okumukwasa ekibuga. Talina na credentials ya bukulembeze ne mugi alina. Nenga bamuleese. Bwawangula badde ku sitewolo bakontrolinga ekibuga. Bamukaaku. Kati mukaku ali awo akera ku TV asaba accountability ya NUP. Nga badde mu DP jakiririzaamu. Nalimo okusesemya mawu accountability. Kati akulaganga NUP bwefuna obumbi butano DP yafunye mmeka. Abantu ba DP banetwa abakowa. Tengo kyali wa DP omuntu wa DP ali omulamu ali ogulutamaguzi. Ate yo kapiso kali jetumira. Omira green omira ko red. Obomize lutamaguzi. Teri kapiso ya green esobola kujjanjaba mu na Uganda. Aba DP tu abakowa mugende mane munu ne Museveni. Kati gumukaku ovayo saba accountability y'ekibiina ogisaba otya nga mawu yakera ku macha n'akwata account za banka eza DP n'agenda mu banka n'asinga y'ekitebe n'asinga yo plot ya wali y'okubulange mbwagenda gula ku bali ntuma mukaku mwe banyini mwasigala mu UID mwina abantu mwe mwagoba mbira mu magoba mu DP mu yobufuzi nga mulebedde mu bukulembeze mu itaba UI illuminati mukaku nawo kyayogera ku nsonga z'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Accountability gyosaba n'omufuuwo. Toli wa NUP lwakyosabe embalirira y'omufu. Lwakyosabe y'omufu byalese nga toli wa kikaaki. Oli wa NUP. Obadde okwatagana Besigye n'ogamba nti wava mu NUP. Kati osaba accountability ya NUP gisaba ngani? Nabategeeza abaana ba UID twalinga nabo ffe mu UID ffe. Bamwanga Kivumbi n'abayo twabeeranga nabo wadde bali bakulu baffe. Omwana bamwita Sudani Abo yawangula owagiri president wa Makerere najja ne bamulondo okuba UID president. N'agenda e Bulaya n'asaka nga bagenda kuwa abantu ba DP abavubuka obugaali okutambuza emirimu gyabwe mu byalo. Bamukaku ne banene bawandiika ebbaluwa egamba babawo obugaali batuwa obugaali nga bwa kiragala ne white. Naye nga babawo obugaali okusigako langi kitono. Ne balemesa oyo omukazi okuleetera bannayuganda obugaali abavubuka mu byalo okutambuza ekibiina okukiraba nti weekiri be bamukaku abo. Chibatali mu kiba kifu. Bamabike chibatali mu kiba kifu. Kati bono obudde bungi. Ba state agent bano. Bono obudde bungi ku Kyagulanyi. Okumexposinga okwogera bino twakola bino. Omulabe waffe Museveni. Twagala kubala baba muli bansonga nga mukuto omuzinga mukutunuze Museveni. Achava ku baba TV kati avako mukaako. Ne suti yafuna empya. Ne Bungereza bali bamugoba. Nabagamba ne byafuzi abatakoze ku mulimu gonna bebo. Bana byafuzi ba business abo bamukaako. Mukaako yogera ojawa moral authority. Ojawa moral authority eyogera ku Kyagulanyi. Ojawa moral authority esaba accountability y'ekitebe. Ojawa moral authority eyogera ku bigenda mu maaso mu NUP mu otali. Chena bagayi Museveni ali mu comfort zone tumulaba. Ngazira kuteeka nyina bagandi eri. Egenda okuyitibwa mukonda president. Mu 2026. Mulinde bino wammanga byengeno bagamba.
generation y'abayimbi yo gye mulaba target yo yakulwanyisa Kyagulanyi bye muli abeeyomba tebatuuka wali gonja wakalira balina gye basigala bene bye batafula naye abali wali abakulembedde bamanyi lwaki federation eyo weeri batugamba nti balwanira copyright law ye balwanya naye copyright law eyo tegenda kuyita mu kisanja kino gye bagala okweyambisa mu 2026 bagende beesimbifo mwe bagenda okwesimba nga bagamba nti endongo yaffe twagala nagenda kulwanira tteeka lyaffe lya buyiiye erifuga ebiyiiye ebyo bwannannyini mugenda kubalaba kati buli omu ngadda gye bamuzaala ng'alina ne ssente omuntu okutandika okusima nayikondo okutandika okupinga interest muhoozi baatudde bagenda kukwata bano abayimbi abamu batandike okudda gye bava mu butaka bwabwe ne ssente ze bagenda okubawa batandike aweetako okuteekawo nayikondo bagiteekewo nga bwe kiri nti bagambye sali musale yagambye ono anion skin ennyumba bagimuwadde ennyumba mama gudo bagimuwadde sali musale yamuwadde ennyumba bagenda gikozesa nga lonchi bagambye twabagamba ennyumba agenda kuzimbira omuntu ennyumba nti bannayuganda bamanyi obutategeera bwabwe ayi agizimbye agimbaze ennyumba ebadde emulemye nga talina ssente sali musale bwe baatudde ekapeka nga bali ne bakenzo n'oyo kimenke ensonga zezo eziri mu Uganda yatu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abasajja abazinisa luguje buli kadde bayiya kino bayiya kiri olwaye okuba nti abataddeko akazito naye nga naffe bannayuganda ffe nammwe tulina okwongera mu maaso kugenda nga tumanya nti obuvunaanyizibwa okununula eggwanga lino bwaffe buli mikono gyange naawe era ffe tuvunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe okulitereeza olijja mu mikono gy'abo abasajja abatayagala nsi eno abeeyagaliza bokka era abakola ebyabwe ebibayamba so si ebiyamba munnayuganda tulina okumanya tulina okussa kimu nti ekimala kimala ne tumenka ne twekyanga ne twekyawa ne twekalakaasa olwo Uganda yaffe tujja kugisigaza nga tugobye nakyemalira naye bw'aba akyaliwo bingi akyayongera okubyezza akyayongera okubitwala mbaagala nnyo musaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo mweraba